T24 Mwizerwa Ali versus Uganda. Please your worship. Enoch Karuba. Courts that are available for us this week, then the production warrant can be issued for the applicant to appear, because we are supposed to make some responses, then the court gives us a ruling. So unless Mr. Amarit has changed his mind, that we can adjourn to Monday, only with the rider that we can have production warrant issued anytime the judge is available for us, because we are informed that he's indisposed of health grounds. by the principal judge to attend to some other matter. It's not that he's not available on health grounds. He's simply on an urgent assignment by the principal judge. So, as proposed by the parties' advocates, in the event that the judge is able to attend to the matter, we shall definitely issue the production warrant during the course of this week. Otherwise, this matter is adjourned to 2nd of December, year 2024, which is next Monday. Applicant further remanded. Ngabo muwulidde registrar w'ekkooti atutegeezezza nti omulamuzi era n'olwaleero tasobodde kubeerawo. Tusaba Mukama Katonda amusaasire asobole okubaawo ng'ennaku z'omwezi 2. Naye oludda lwaffe luwaddeyo okusaba era ne tukkaanyizibwako n'oludda luli olwa state ti singa omulamuzi afuna obudde mu wiiki eno asobola okuyishuinga kye bayita production warrant esabayo asaba Haji Mwizera okujja wano ne application eno nebeera ng'ewulirwa era nebeera disposed of oba nebeera ng'ekolwako. Kiza bubi kikulumye nnyo naye ffe byebimu bye batusomesa patience, obugumiikiriza, sabur. Mu bugumiikiriza obwo ojjamu ebintu bingi naye nga mwenna bwe mumanyi nti muli ku mazima era bwe mubanga mukomangawo temugavaako, kino kijja kuggulawo essuula ennene empya erina abantu abalala abatagafuna. Naye kino kibalage reality eriwo nti kati kyekiri kyegga esaasira ataliiko bamuwubayo lumu ne bamugadda omwaka ogujja nga guggwako ne bamuyitamu bati ne bamugadda 226 ne bayitamu bati ne bamugadda 232 bwe giti. Naye ate ffe kyetigenda kutumalamu maanyi oba tekijja kutujjako kutuwa justice kubanga tuteekeddwa era batuwadde olunaku ng'ennaku z'omwezi 2 December tukomewo wano. Naye bwe tunaaba tukomawo sinnapondoka era sijja kupondooka, nja kudda buli kooti lwene tugamba okudda nja kukomawo, sijja kukoowa. Tukiyinza kutumalamu maanyi kubanga olw'ensonga musango guno fetwagala ne Allah nakola ki ne Allah nayagala n'ekya Allah kikiyitamu kubanga muganda waffe ajali ono Allah yamuleetera ekigezo kino yali yakimuwandiikako nga kijja kumutuukako. Kyobola atamanyi na rights ze atenga mu butonde yamanyi nti alina okubeera boss kati wakubwa omukyala n'amukuba waba osanga nti ennaku zino abakyala baleeta emmere ku mmeeza. Kati wabanga yaleeta emmere ku mmeeza yateeka buli kimu ku mmeeza ajja kukuba nga tolina kyakola kubanga omweguya naye ajja kumanyirirayo omukukuba kwegamba otuuka okuba nti bambi oluusi ottibwa n'okuttibwa nga tomanyi ofa mpola mpola. Awo nno kye tuba tusaba gavumenti nti eveeyo eyambe the boy child the head